Bantu bange tambuza video His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bamusisya amamotoka ga police mu kibi ya mukisa amamotoka tebagala yitewo kyokka gye tuvudde wala nnyo ate jjukira kati bali mu kutugamba tuddeyo epakwa kyokka ng'ekuba etuufulye lino ndowooza mulaba Uganda police yiino wano etukiisa amamotoka His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bamuganya oyitawo tambuza video etuuke ku buli munnayuganda baagala tuwambire eno. President ekigenda mu maaso wano President ablockingiddwa okweyongerayo wagenda okusula President ablockingiddwa wagenda okusula. Amawulire agakagwawo omukulembeze era police ng'ekulembeddwamu mu Kiibi ezzemu okubeera ng'emusalako ku wooteeri wabadde agenda okubeera ng'asula. Obudde buno ogezaako okunoonya information ku mukulembeze, amawulire agaliwo galaga nti ono abasirikale basazeeko nate wooteeri wabadde agenda okubeera ng'awummulira okuva mu campaign na buli kimu nga bwe kitambudde. Embeera eno twagala kubeera nga tugikuwa si kulwa ng'omukulembeze ataddamu okubeera ng'agwa mu buzibu oba olyawo nga tetumanyi. Abali ku ground nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga olengera emmotoka ezo ye mu Kiibi ng'akulembeddemu basajja be abakwata mmundu oba ab'ebyokwerinda be tutamanyi oba ddala bakyali ba byakwerinda oba batabangula mirembe. Njagala kusooka kubeera nga nkuwako ku maloboozi katono then nkuwa olugendo lw'olunaku nga bwe lutambudde nkuddizeeko ate ebirala. President ekigenda mu maaso wano President ablockingiddwa okweyongerayo wagenda okusula. President ablockingiddwa wagenda okusula. Guys, mbeera bwetyo bweri nga boolaba essaawa zizino nga bwe muziraba batukiise tuli mu kibira tutambudde mayiro eziwererako ddala nnyingi ddala nga boolaba naye abakulu baabo nga bwe mbalaba batuganya okuba nga tusala nga boolaba emmotoka zaffe muziraba ziizo so mbeera eriwo yeeyo baganda baffe kigenda mu maaso kyekyo yiyo kubo lirimu lyokka otherwise liba lituuse tulina okuba nga tugenda okusula mu kaseera kano nga boolaba tetulina wetuba tusobola kweyongera kitegeera se mbeera bwetyo bwegenda mu maaso tulemesa nange Uganda Police So embeera bwetyo bwekyagenda nga mu Kiibi alemeddeko. Mu Kiibi ng'omuntu akyalemeddeko. Omukulembeze bamulemeseza wagenda okubeera ng'asula. Obudde buno kino kyekiriwo. Njagala katono nnyo nkutwaleko mu lugendo nga bwe lutambudde obw'olunaku olwaleero. Era embeera nga bwebadde oba bwesiibye. Kilomita 232 okuva e Kampala okutuuka e Pakwaki, Kyagulanyi ne batambula nabo batandise okuziba embagako ku ssaawa 10 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Zibadde ziwera ttaano ez'okumakya nasala olutindo lwa Nile olwa Pakwaki olumwaniriza mu butongole mu bitundu by'omu West Nile. Ku lutindo luno omumyuka wa pulezidenti wa NUP Rina Zedriga avunaanyizibwa ku bitundu by'omu bukiikakkono bwa Uganda abadde awummudde mu Kyagulanyi bw'abadde mu bitundu by'omu Kigezi Nankole wabadde amulindiridde.
amwaniriza buto namukwasa ne bendera y'eggwanga yeetaaye mu kitundu kino ng'afeffetta akalulu. Thank you so much. And Orio. And this is specifically from West Nile, and it is for you. As we will be moving, you will flag it all over because it has all the blessings and endorsement without any reservation. Orio. Zedriga amukwasiza n'akabinja k'abafuutu soja akalala kamubugirize oluvannyuma lw'okukimanya nti bannaabwe bangi bagombebwamu obwala. Kunga Uganda, kunga foot soldiers, kunga Uganda. Ekitebe kya poliisi y'e Pakwach ky'oyingirira mu disitulikiti eno. Tusanze poliisi ekoze nga nsanafu ezitambula nga zigaludde ng'ebimotoka byayo ebya ttiya gaasi yabisimbidde ddala buli omu alabira. Ab'omu ttawuni y'e Pakwach ebbugumu libakutte ne bava ne ku by'okutunda obwennyanja obuwoomera abayise bunnang-nang ne bagobera Kyagulanyi okumwaniriza mu kifo kino. Oluguudo lwa Mwasanjala talubandaddeeko ne yeesogga ekkuba eridde Panyi Mall yeesolose mu byalo atuuke ku balonzi. Ekkuba eryolekera Panyi Mall gyakubye olukuŋŋaana olusoose asanze ttulakita etandise okulukolokota ng'embeera yaalyo si yeryawo eyeeyagaza. Disitulikiti y'e Pakwach okusinga ejjuddemu abatuuze ab'eggwanga ly'Abaluulu. Eno obadde ovuga kilomita eziwera nga tolabe ku nnyumba ate nga w'ogisanga buba busiisira obuli akakookoolo. Ennyumba entono z'osanga enzimbe mu bbulooka n'amabaati otandika okuziraba ng'onootera okutuuka mu ttawuni kanso y'e Panyi Mall nga nazo zaabalondemu. Amasannyalaze okusinga gabayitako buyisi ng'abagalo bakobe batono abali mu butawuni. Abeeno okusinga bazze bakozesa ennyanja Albert Nile okweyimirizaawo ekitakyasoboka mu kiseera kino. Many boats were destroyed by militaries. Nothing you can do here. Some people are facing problems, poverty, they have nothing to eat, and even children cannot go to school because of the school fees. Amanya agafunye mangi buli kitundu kya Zaita era neno bwatuuse mu ttawuni kanso y'e Panyi Mall lwakubye olukuŋŋaana olusoose n'abategeeza amanya gaago mu kitundu ky'eno. My name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. When I'm in West Nile, my name is Obini. Kanati West Nile, Ningati Obini. First of all, I want to thank you very, very much for this powerful welcome. Thank you very much. I feel like I am home. Abasimye okuba nti bazze bamugoberera nga bakozesa emikutu emigatta bantu. I know that many of you have been watching what has been going on TikTok and social media. How many here are on TikTok? Let me see your hand if you're on TikTok. That means you have been following what has been happening all over the country. I am happy that it is the same thing that I found in Busoga, in northern Uganda, in western Uganda, and even here in West Side. It is the same energy and the same love. It has been 40 years, but look at the road. Look at the road that brings us to Panyi Mall. Wayogeredde ennyanja kumpi ekomba miryango gy'abantu naye bakaba abaserikale okubagobako. Even the young people that try to find something to do on the lake, they have been chased away from the lake by the military. I am here to tell you that we are going to put an end to that, and we are going to put an end to that now. Agendedde ddala okutuuka mu gombola y'eddeyi ku nsalo ya Uganda ne Congo. Olukuŋŋaana olukulu alukubye ku kisaawe kya Kopio Wanglei mu Puvungo mu ttawuni kanso y'e Pakwach. Ekisaawe kino kituukako obadde olina kusamba nsiko naye abawagizi bakijjuddemu. Kyagulanyi bw'atuuse okwogerako nabo ekyokumusindika mu nsiko kyasookeddeko. I'm aware that they blocked us from two big places in town and they sent us here in the bush. Thank you for shaming them. Put your hands together and say it is time to say bye-bye to Museveni.
Neno ayongedde okubakubiriza okumuwa obuwagizi akyuse obukulembeze. Karamoja, from Busoga, from Uganda and Kore and all over the country. This is our time to change. I said this is our time to change. Ayongeddeko n'enjiri ey'okubagatta nga bannayuganda. It's time for all of us to unite. All of us to come together. Especially you, the young people. Let me leave it to the young ones. Let me come out Yo, you know where I feel good? Omusajja ono ye yantuma mikiwaini. Omusajja ono ye yampedde okuba Senior Africa Kawummala Olusoma. Omusajja ono ne bwe nali sinaba kufuna maka gange yantwala n'ensolo ewe. Omusajja ono yafuuka kitange ne taata we yali avudde mu bulamu bw'ensi eno yasigala nga kitange. Omusajja ono oluyimba olwandeeta mu music industry nalukolera mu studio ye ku bwereere. Nsaba mbanjulire yasooka kubeera baaba n'afuuka taata wange n'afuuka ghetto president kati muyita my president. Nsaba ajja ababuuzeeko tumale twolekere Ndongo maaso. Congratulations, my brother. Ladies and gentlemen, thank you very, very much for supporting Mickey, for supporting the Ghana music, and for turning up today. Banage Jemuri, Aba Western Uganda Murio, Aba Nyankore Murio, Tigre, Tigpare Wakandere Mikono yanyu. Mwebare mnonga kumusha bikamiki waini. Nemanya na barobire winji omuriyankore uruganda rwanjye narwebwa yona rwana narwebwa nakamboni nyankore winji munonga tipe shikarugandiji kokamwe bari munonga ilizoba kweja. Thank you very much. Abanoza Uganda murio apoyo mateka apoyo that magic bakwe microphone that magic bakwe microphone nindo gamba oruchori kandi oruhindure orutomo Uganda apoyo mateka apoyo totwara Mwebale nnyo mwebale ddala. Apoyo olubero Mwebale nnyo okujja. Apoyo olubero mi isho
Mike Wine. Mwebale nnyo okujja mu show ya Mike Wine. Apoyo Mara. Mwebale muno, mwebale nnyo okuwangana. Amaru tutwala. Thank you very much. Wanangu tuwagala ni Waganda wake. Mwebale nnyo kwagalizi kwa Uganda. It can be better than this. We are going to make it better than this. We never start our cabin. I want to salute all the stars that we have. Stars like King Saha, stars like Matthias Warukaga, stars like That's Vibes. I'm so proud of you, my brother, and all our young brothers. Thank you, everybody with Tatswaza. The Sobola performing at Sobola Kola show. Nena ni movie mwana. The baddest in this industry. But see, when they stopped Bobby Wine, many other artists showed up. When they banned Bobby Wine, King Saha rose. When they banned Bobby Wine, That's Vibes rose. When they banned Bobby Wine, Mickey Wine rose. Nga Yesu ya tugamba nti munasirisa abantu abo amayinja gajja kwogerera waggulu kati amayinja googera. We're going to make this industry better, ladies and gentlemen. As a matter of fact, tuli season ya kulonda, right? Look at me, ladies and gentlemen. Imagine having a president that looks like me. Just imagine that. Just imagine. For a minute, pause. For a minute, pause. Look at the man in our state house. And look at me. Look at the ideas. Look at the generation. None of you has ever seen another president in your life. That is supposed to make you shy. President Tulimba artists who are on the live streams, all that is supposed to be your revenue. But we have no copyright law. You understand? So we are going to change that. Be sure, have no doubt. I'm going to be president. If not tomorrow, the other day. If not the other day, and we're going to change this country. Omulangira wasajja nsanyuse nnyo okulabako mukwano gwange bene mutuuseko okwagala kwaffe banaye bali nnyo okwagala industry ye Uganda. Nkagamba muno nga n'amaraka gange gasisikala tinkuwasa kwesogora sisobola na kuyimba kati naye mwebale nnyo n'abaana b'ekisoro abagisoro muliyo murakoze cyane gutwakira turabashaka cyane. Thank you very much. We love you. To all our leaders, Chairman Inyas is there, Mayor Lubian is there, and one of the most disciplined leaders that we have, and our incoming Mayor, Ronald Nsubuga Balimezo. We respect you, we love you. To all of our brothers and sisters, the Lord of our sister Bange, abalungi abali wano balungi sister PHDwa bamutana Magende twamutumana abaana baffe. We love you, we respect you, to all our children, to Uganda. Thank you very much. Sigenda bayingira mu olwaleero. Let me leave it to the young ones. Ne Mukama bakuume. You know where I feel good? Akayimba kapasa. Akayimba kapasa ne Bobby anatwa.
Jangu wano. Nabagambye President agenda yimbamu. Mr. President, is a goal of Singata Wambele Natani Kedo Mokaimba Katukoma Weka, William Winyo, Atom 7 in Ambele P7, Katumba. I love for me, I love my stop 7. Lero pakati ukoze mulungi nekusanga nina nabindi abantu bebagamba kugola mwanze kisaba kusange n'ebibuuzo bingi bitalina ansa ekyo zekitegeeza nti Katonda simmatira bino ebibuddiga nkolera simmatira naye buli wenoonya nemusabira awatukuye nabyagadde nsaba Nabagambye President alina oyimba.
agenda tuwa. Kayimba kapasa. Kayimba kapasa ne Bobby anatuwa. Jamu wano. Nabagambye President agenda yimba. Mr. President, is a goal of Singata Wambi Matani Mokaimba katika weka we ya mbele na wenyo atom 7 na mbele na P7 katika I love Bobby, I love Mr. 7 na ndio ngade Lero paka chikoze mulu nimekusanga Nena na vingi awanduye wakanga Kugola mwanze sisa wakusange Mwenguzo mingi vitakina ansa Echo zechike zantika soka simatira Ineni mutika korea simatira Na yebudu enonya nemsabira Awa tukujiro Nadia kate Nisama tukujiro Nabagambye President alino yimba. President na mfungwa akaiba kama kuteko. He was a father, I know he was a friend, and I have been in a good man. Come on, sing with me! With all my life you have been faithful. We are kids up, catch on the phone on the boat. And all my life you have been so Obasahawanga abitegera ali kumberege musajja wa traina tapu oba kingi abitegera kingi amwenyampu mwenye naye tabitegera ge mazima
Era omanyi bw'okumwebaza ky'obwogamba. Cause all my life you have been faithful. Oh yes you are. That's where. That's it. Respect to my president. Nubiani ni asaseko Pastor Mkembe huyo angamulo naye huyo asaseko Pastor Mkembe agenda kuuza ku Bobby neki saha akafana nyimukalaba huyo Pastor Mkembe amusako okulembese Loza ali mumugamba wankyayira bwerero Loza mugamba comment section genyube olowooza boogera ki comment section comment section mbuulira olowooza bali mukwogera ali mulaga tatu amulaze tatu kalika musia kawala kakinyozi nekefuna wekenyumya mu bantu ayo yanyasabya obuvugwa enananga tasiriko mbeera z'ababanda naye nga butunuuliragana subana ova webuka biwalidde akona kabadde kakabukuziika nebusamatu obuunya kakuusebasalanyibandetero era aze ekazo Chairman Nyanzi naye huyo atuuse kabinyonekanga kaziyomya bwekatula mumataka bwebisejja abagenga muganda bitekeyo mukagamba Mathias Walukaga wuno naye waali omusajja akuba oluzungu ono Mathias Walukaga ojja kakasa omukulu wuyo omugamba teyasoma wuyo era munambuuza omukulembeze temumulabye kiki esibawadde kati katuddeyo ku stage